Bayibuli egamba nti Yobu mu muyaga gwonna gwe yayitamu n'atayonoona wadde n'olulimi lwe. Yobu essula 2 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Omukazi gw'osuubira nti anaakubeererawo ayinza obutakubeererawo. Musajja gw'osuubira nti anaakubeererawo ayinza obutakubeererawo. Yobu ng'abonyebonye essula 2 ebizibu bimutandise. Olunyiriri olw'omwenda omubeezi. Omukazi ayitibwa mubeezi. Bayibuli egamba n'amuwa omubeezi amusaanira. Naye ababeezi bakyuka. Nsaasira nkubikuze Bayibuli nnyo bw'oyagala wandiika buwandiisi. Naye mu kitabo kya Zabbuli essula ya 46 olusooka Bayibuli egamba nti Mukama kye kiddukiro kyaffe, ge maanyi gaffe, omubeezi ddala. Omubeezi ddala atabulawo mu kaseera ak'okulaba ennaku. Ababeezi betusanga mu nsi muno babulawo. Abalala babulawo naddukirana mu balabe bo. Abakuleetedde ennaku bennyini, ababadde bakulemesa bulijjo, ogenda okulaba ng'omubeezi yasaze eddaali ludda luli. Era nga nabo bagamba tulabe kati ky'osigazza. Nsigazza Katonda.